Poliisi e Kawempe eriko abakazi 4 beekutte oluvannyuma lw'okuteeberezebwa okuba mu lukwe lw'okubba omwana mu ddwaliro lino. Abakwate kuliko Trace Ajolo ng'ono wa myaka 18 nga yajja ku lw'omukaaga mu ddwaliro e Kawempe ng'asulirira kuzaala. Naye bagenze kumukebera nga temuli lubuto, sikaani yalaze nti temuli lubuto, ne midwife yabadde ku duty naye n'amukebera n'asanga nga yataddemu ebigoye. Eka twagenda noonyereza omukebera nga talina wadde ekiraga kyonna kyonna nti alina sayini y'olubuto yonna. Ne sikaani yalaze nga uterus ye eri nnomu nga temuli wadde olubuto. Ono abadde ne Sunday Aroma agambibwa okuba maama we n'abalala mikwano gye okuli Happy Nalunga ne Kevin Opoyemo nga nabo yazze nabo. Yazze n'abajjanjabi ng'alinako maama we, ng'alinako muganda we, nga nabo yabalimba mbwali lubuto. Myezi 9 ng'asiba yeebisse ebigoyi n'atuuka n'abaga nti olubuto olumuluma n'abaleeta mu ddwaliro. Abadde mu ddwaliro ate ng'alina n'abajjanjabi nga basuubira nti alina olubuto ddala aze kuzaala. Okusinziira ku basawo mu ddwaliro lino, ono okuva lwe yajja mu ddwaliro abadde agezaako okubeewala nabo kwe kutandika okumwekengera. N'abajjanjabi babadde bamanyi nti alina olubuto, kati ekigendererwa kye tetukimanyi. Mpoza ebirala ajja bitunyonyola kubanga tumuhandiza over to police to investigate the matter. Ekyewuunyisa nti ono yajja n'ebintu byonna ebyeyambisibwa mu kuzaala nga kw'otadde n'obugoye bw'okuteekamu omwana ng'azaaliddwa. Nga yeetegese nga alina baby soap n'akasuuka nga baabitegese, ffe tulowooza abadde azze kubba mwana ng'alina ekigendererwa eky'okubba ssente mu bazadde b'omulenzi oba bwebityo ng'alina ssente ze yalya. Oluvannyuma lw'okumwekengera, abasawo baamukutte nga baagenze okumukebera nga tabangako lubuto. Pretended that she was pregnant, but on scan they found she was not pregnant. Urine test, she was not pregnant. It is not good for them to forge pregnancies lwakuba baagala ssente mu balenzi. Si kirungi n'akamu. Okusinziira ku Dr. Emmanuel Byaruhanga, okuva lwe baafuna ekizibu ky'okubba abaana mu ddwaliro lino, baasalawo okweyongera okuba obulindaala nga kye kyabayambye okukwata bano. Have a fully digitalized system. They are supposed to get a triage and UG number entered in the system. Once you come to the board, you are examined, and that's how this lady was caught. Kati bakubirizza abakyala abazaalira mu ddwaliro lino okuba abeegendereza n'abantu ababeesembereza mu ddwaliro. Tubakubiriza bw'oba ozze jangu n'omujjanjabi gwe weekakasa gw'otamanyi tomwesembereza kuba mu ddwaliro tubeeramu abalungi n'ababi bw'omu aba n'ekigendererwa kye. Mu kiseera kino abakwate bakuumirwa ku poliisi e Kawempe ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.